Abakugu mu byenkola y'obwongo kono emibiri gy'abaana bagamba nti kirungi omwana naddala akyali omuto okwetaba mu byemizannyo ebitali bimu kubanga kino tekikoma kuza kitone kye kyokka wabula kimuyamba n'okwewala endwadde. Kyokka olw'obufunda bw'ebifo oba obutafaayo bw'abasomesa, amasomero mangi gamalira obudde mu kusomesa eby'omu kibiina ebyemizannyo ne bisuulibwa mu guluka. Embeera eno ezze yeeyolekera mu disitulikiti ey'e Mityana ekibagudde akulira okulambula amasomero mu disitulikiti eno Emmanuel Wamala okuwera nga bw'agenda okufuba okulaba ng'okusosowaza ebyemizannyo mu bayizi kiteekebwa ku mwanjo. Ono weesinziira okukubiriza amasomero gonna bagatandise n'abakulu b'amasomero okubanga bafaayo okuzuula ebitone by'abaana era n'okubikulaakulanya. Ennaku zino gavumenti tukoze bulungi, etadde ssente mu byemizannyo. Wamala agamba nti amasomero mangi geesuulirayo gwa naggamba bwe kituukako byemizannyo ekintu ekikyamu. Kisanze nti omwana bw'abeera mu ssomero ekitone kye kirina okuzuulirwa era ne kitandika okukulaakulanyizibwa. Naye amasomero mangi tegatwala byamizannyo ng'ekintu ekikulu. Agambye bakubagawo amateeka aganaakangavvula abakulu b'amasomero abanaaba balemereddwa okunyikiza ebyemizannyo mu masomero gaabwe. Era ndi wamu okukwatagana n'okukwatagana ndi chairperson of 5 ne DO wange okulaba nga tuteekawo embeera ekangavvula abo bonna abatenyigira mu byamizannyo ku disitulikiti y'e Mityana. Era nga tugenda kutandika n'ettaamu eno abantu bonna batabadde misinde bajja kukolwako nga disitulikiti okuteekateeka embeera. Ensonga eno n'abazadde balina kye batubuulidde. Emizannyo bino bikulu nnyo bannange kubanga bigatta obumu ate era bituyamba okwekulanya gwe ate ssebo nange gidduse emisinde. Oliwo amasomero nga tegafaayo ku bya sports bo babeera mu bibiina byokka tebafaayo baana kubateekamu ekitone kyabwe kye balina okiteekamu amaanyi omwana n'afiira eyo. Omuntu atuulira ebirabo by'abaana obanga atemudde abaana kubanga abaana bonna boyina mu ssomero tebasobola kubanga bonna bajja kuyitamu lwa kusoma busomi. Bino byonna bibadde ku ssomero lya Royal Primary School e Mityana ku lunaku lw'essomero lw'ebyemizannyo abayizi kwe bayoleserezza ebitone byabwe eby'enjawulo mu kuvuganya.